Kale tubaniriza ku S2 Media amanya nedobozi wa Mr. MC Western Uganda all the way from Hoima made in Hoima City. Show bagita the 21st century and supposed to be out but to sako. What happens in this the 21st century exactly? You know, these people are living really a hard life compared to our parents to the 20th century. We're back in time. So we need to know what are these guys going through exactly? Bichibe bayitamu, bichibe basomoza mu bulamu bwabwe. Ate obulamu buli butya mu Uganda mu kyasa kya 2020. Ladies and gentlemen, welcome to the 21st century S2 Media Uganda. Alalo. Muri steady. Chichi nganga temubitegeera. Adikins. Soko jotule. Soko jotule tula. Tula. Ndozo batu natandika. Just anti Kampala bali kumbona. Simu agenda jijja yojagaza ki. Bajibe. Abe Kampala abe Hoima bali kubona. Ngabe waba kubona. Bali tubona. Abe bundi bujo. Ate gwe abewa. Ayoge mu lwawo. Abe bundi bujo bali tubona. Bali tubona. Batubona kobe. Bundi bujo bagisazeemu. Batwadde district kati tulina bundi bujo tulina ne Bwendera district. Bwendera kujaga LC5. Ogenda kwesimbawo. Ogenda kwesimbawo. Era mateeka yukana ebitabo byange. I studied. Jukira yali ayagala kwesimbawo kuba president agenda chima mpapula. Sure. Anyways, tubaniriza ku 21st century obulamu buli butya. Life is so good. No complaint. Okay, so abatulaba actually Nandiagade, these people that introduce themselves in case you've seen them for the very first time and you've seen me for the very first time. My name is MC Western, the 21st century. Ngenda tandikira wano ku mukono gwange ogwaddyo musajja ono ye Yanjule. Then we cross over to these guys. Yeah, we don't need to. Zamanya gange bampita Tibbo musajja sina bigambo bingi njogera bitono. Ate nga biri valued. Yeah. Abasinga bagamba ngo omusajja owebikazi ebikulukulu. Owebimama. Obwana obuto wabuvaako. Nabivaako sagala nze sagala bano bampa space. Oyina ofuna kiri ekikazi ne kikuwaamu. No itanze kati mmezi mukaga njagala tandika kwevuga nze Tibba. Strategy. Okoze business. Ina chembala amwebe bikazi ebikulukulu. Ina chembala omma. Kyogamba obala kwevuga naye ng'obalira ku ssente z'abakazi. Si z'abakazi kyokka ngenda kwevuga 6 months. Tibba enkata walinga nkola ki? Oyina business gye wategese genda okugeneratinga income oba you've been saving. Labisa maaso. Okay, let's cross to this gentleman. Introduce yourself to the people watching out there. Nze bampita Bebe Uganda. Oyinza okumpita Trust. Ampita Bebe Uganda, oyinza okumpita Trust. Atagejja atakoga. Ever there. Ale n'ekirala. Njagala kuwaayo nga sina netunagenda wala. Na advert njagala kuwa abalenzi. Bw'oba olaba nga kyokola kikuyamba oba tekikuyamba gw'amanyi. Actually, nze bamutadikinza amubaza Mr. Fresh. Nanga advice y'abalenzi muti naenda. Oba tonjagala oba onjagala. Tofuddeeyo. Atakwagala. By the way, guy nawe dole mwana yangaye bakufidde erinnya abawala. Male prostitute. Bano kina mukugamba tuwete munyole kofi za febiri. Kafumisi. Atunyonyole from Nawulidde abalala bamukazizaako lya kafumisi. Kafu. Afumita timu hizi chapa. Simanyi bafumita ki? Tubulire kiki ofumita gwe musajja. Naye kambagambe ekintu kimu. Tukambe bibiri. Bibiri. Kisooka. Kafumisi kitegeeza ki? Ate ffe tumanyi lwaki bakuyita kafumisi. Kati ffe twakola ne jjajja ng'abeera ne bayita batya mu Uganda? Efumu. Ng'afumita ebisolo. Kyemutegeeza. Oli muyizzi. Nafumita ebiti. Ebisolo. Okay, so guys, they don't understand actually talking about abana abawala. You know, twogera nnyo ku nsonga eziruma abalenzi on behalf of the boy child, sicho? Yeah, we are defending the boy child. Actually, we need to direct these ladies out there to know how they are supposed to behave in the society. How are they supposed to behave towards their men, boyfriends and girlfriends. So
Today Koma kamera. Umaro maza water. Koma kamera mukwano. So today tugenda kwogera about abawala engeri beyisamu. Abawala basinga ajewuwo nayingira mu nyumba. Wakamuleta gwe gusoose omukyaziza ofulumyemu kufuka n'atandika okwemakula ofulumyemu kufuka n'anoonya wansi w'ekitanda wansi wo buliri biki mukabada simanyi alabe oba maybe oba waliwo olugoye olw'omukazi yenna oba waliwo akagatto oba waliwo ekiviiri kyokka gwe gusoose omuleeta mu nnyumba yo nebanga si gwe gusoose yono mulungi mulimu aboolugezigezi ayingidde ewuwo abala abanaku bazibu ayinakudde ewuwo oba nafuka byawo abavuka baavu nabo bazibu ulira kyegamba toli muwala tino byafedde omulenzi omuwala azeewe waka oba olugezi walujjawa nakwata jaketi yo wagigula meka njaga jaketi zino nakate ebiwoowo osasula meka wano osasula meka akoleki naavaawo ekiwoowo nakikwata kyameka oba njaga ebiwoowo tugezigezi balina okwemakula ayogerayo omulinya ayogerayo erinnya limu Adikinza agere erinnya limu oyina goyina nakato sikusange wange nakato baname mukubakutta Esther tasobya tugende maaso ani atasobya Esther tasobya ale tubuulire gwani atasobya nze atasobya mwiza atasobya confidence mujijjawa ngina ku YouTube bino ebyo Adikinza byogere confidence mujijjawa emusana atasobya chichi nzabuuza ebibuuzo kati muka western wona wooli takwagala chichi tetuze wano kugira ku mukazi wa western kuba leero lindako wona wooli mumumanyi mwena mumumanyi tetwazze wano kwogera ku mukazi wange nina kyembabuuza wulira juzi ngenda nfuna call kati bamwagala omwana ankubira essimu aŋŋamba nabadde wakyaliiwo naye nanyiize olwokuba nasanze akagatto obugatto bw'omukazi ewa trust actually omwana yabadde wa trust nankubira essimu eno content nno wuliriza nankubira essimu naŋŋamba western nazze wa trust ewa mugandawo wuliriza vamu byekisiru nasanzeyo obugatto omwana yakubira nasanzeyo obugatto ne wansi mu drawer nasanzeemu kondomu nasanze obugatto bw'omuwala kati yakikugamba tomwayiriza byonna yabirabye okitegedde naye kati neebuuza lwaki omuwala nze njaga twogere ku kino lwaki omuwala yeemakula ngaze mu nyumba ya boyfriend kuba nze I believe nti nno bw'oba olina omusajja gw'oyagala nojja ewuwe if you want peace between you and that guy teweemakula kwerondalonda okitegedde first time of meeting akututewo olabeyo temunatikizika kyeme mutagwa tegunda mwagala complete okitegere soko behave akola kyakugambye si kubeera nga ageze kufuka nodamu nonyonya ate n'ekirala abawala tubeera mu bbaala nogamba trust abyebi janu tugende ewange osule ewange zesigenda sula wuwo nalwe ntuse wuwo twagala nkwate essimu anakubira amubeere serious nno omugenya lyoli oyo aba takusombye oba wuwe singa wanabeere wuwo nga tubawo emirembe ogenda kwawe just mwala yogera amazima beera open kiba gye wasuzeewa nze nasuze wange tibanze ine wange mbeera wali ku national housing awo obeera mu apartment
Zembera wali mu apartment. Mbera wali cyambwa ku university. Address ya man. Gobera. Toxic business kuzibe cyangwa MC Western obera. Cyambuka opposite ku mother zigi. Mondeke. Bulaka ina ade bulaka wabala Bulaka ina location. Opposite jibu water. Umaru. Utibala zamani. Baraza Abana tebaina address. Umaru ali wansere. No, bonde bulaka gamba. Botuka ku jibu water. Kubetanganya. Ochuke ku left yo. Alaba nje ya mazima. Nga tupangisa tubere na address. Kaze ngamba kulunja ku kalinepya. Uliriza. Ofuna wali kale akana kale ne kagama nsindikira location choka location nagisanga eri wansi toina location toina smartphone musindikira live location umaru obera wa soko jjo tugambe obera soko ve jangu soko Zimba. umaru Zimba da. abera maji ekibala katembanga ba location mbere wagulu kalina ekyamuka ku university ngosulo mwana ajja ku board Ajamuka unayogereche. Unayogereche. Kukatika afene opposite kukatika na chiringi wasunga mutigo afene opposite. Epic Media ali ku map. Opposite mutigo afene. Neighbor wange. Kalina. Anti mbera kalina we mbera wale. Bridals house. Bakita wati akabridals yako kaliya. Speedway. Location nyingi wale. Nze mbera kalina wagulu nkulaba wansi ngoze ne ku board. Bayo kalina chamanya na Zimba. Kama akwecho singo kwagala. Tugende ma. Bazimba ngo cyane mana mutu. Abiri mu meka. Abiri mugumu. 19 wangambi just birthday ngena weza ali. Anti ngena weza abiri mugumu wawulidde wewe. Okay. So banange ulyayogane mukazi we. agane mukazi we ku simu. Tuli ku live. Uli komweza Uli mukazi. Ate sina umuza. Chikadde trust. Ndaba ye mwiza watiba. Mwiza watiba. Uliriza omwala zeewo. Ana wala batukubya simu ne mutuwoni ngambu nze trust nakuwe namba mu mubere serious mutuko sensobi Bakola batya? Akubya nagamba mbonera bidde muwape namba we mubere serious mawala. Omwala jo yankubidde ndi mu byange ekiweza kitabuse omwala akubye simu mbalo soko nkubire ne kugamba sina kujangwe waka na njijjako Nagamba uli nangamba kati goma igo okubidde kunga zambo andoze mboni mwezi okubidde kati jo okubire ngamba wasina ko data jangwe wakati ogebye kalo kunga kati jo mukazi wo muntu oli mukazi wange ate onkubira ombuuza sorry oli mukazi wange onkubira ombuuza nze yakuwe namba ku lokusatu ate ngoli mukazi wange by the way katwogere ku nsongeni omwana akuba na trickinga leka tusabule tumukweleza abantu leka tukolere gwanga umatera mu kamera mwana omwala agenda uliriza obegotya omusajja ne musajja tetunyako buzibu tuba warenti ne tusasula ne renti sikubira obanzijja oba oliwa Mirembejo. Sibibyo weka. Nze omwana agenda kuwa mukwano gw'essimu. Mbubanga akwana bba wange ndabale wallahi mkonge na mukwana. Nkuchawe mbere naye. Wallahi. Kali kati mukwogerako. Amta namba mbo texting I love you tinga. Mwala ayinza kubanga akwagala nakola treat. Nafuna new number either nafuna mukwano gwe. Akutextinge alabe obo ogenda mukwana ngenda mukwana mukize musigene sente ate bali bangi akazi muri bangi mutusinga bungi chovola aba twaka ka video gayo mwana jina ogaya ngabo nafune namba endala no textinga mukazi wo no mukwana nagwa mu love mukazi ngagwa ufune namba endala ngaba sasa toze musindikira then mwana kana gaba babe I think we should break up I have got someone better than you no gamba you mean Joseph nagamba yeah Joseph is by fake account now Ostege. Ebitu. Wow. Nze bofika gundi akati bo texting okwana, wala ngina okwana. Nkwene sente. Je sikwa mugoni chat ya fe enonje. Ozirina. Yamaze. Gwande se wano. Ona abantu ona abakazi abawasi ku sente. I give them. Wa ku sente. Efite kiwayanga osaze ngazina. Abavubuka abalamuli mukocha. Bobo yagala bibyo ate obo yaga mukazi wange toyokye wange obo ya mukazi wange sirika atotandise mbula kubago ina motoka mbate mbo trust pochi abayagala pochi wali oteke wali trust akuba kamne yebaka nali kusinyeko ngoli musa we bangambe nakugwe ejo achoge ate ke bangambe ko sabunga puturu bagenda kachi
potoro banga byosita ebigambo bitambula waliwo n'abekiiso ekiiso waliwo n'abekiiso basooka mukuba mpiso emyezi 3 emirundi 2 kiiso kati abavuka kya kyembagamba ekirala tube tuba tukwana tubanga bali mu competition kali tubanga banonya kalulu tokuba muno mbugoyitewo buli omu ayiba ebibye weereza eggwanga yogera amazima oba olinamu akasente mugambe enyumba mwesoma mbu emmotoka ina 3 ate ekizimbe kyekyolaba n'omulya bisigale makatiga mwe babiri ate tojja kunewanira ng'oŋŋambye ebyo ngusobola okutuga ate gogamba brokodi lwe mbandidde naawe olye tusambe akatambula njagala babuuza tandika ne Adkins ate mbambuuza Adkins gwe toyogera sirika toyogera inda raundi yo mama yenda weefula buli kimu weefula muno buli kimu okitegeera nekitegeera lwaki muntu wano nga kusamba waya otegeera naye si buli kimu muno okitegeera Adkins bagamba nti bani abagamba gamba nkiwulira era bagamba akiwulira mu baani abo bennyini bwe bagamba bawuliramu okitegedde benaku zino abawala bwe bajja ewammwe tebagala kuva mu nnyumba kugenda kituufu balemerawo naye ffe tuli bagezi nnyo ane na community mulage wano mulage wengeri tukikolamu esimu minutes namba ya sokulaga nti tuba ne brokodi bakiyambi beggwanga bwabanga aganiddewo ng'agende kakola kyengenda okutimba ngenda okukola sure nga wali atudde akubulire kubira omutwe mugambi omugobo omugamba bugende simugamba kamukubira online oba kwali abeerawo tetubeera tulina kodi tumwendeta buli week muwulire kodi engeri gye bagobamu abawala tiba oli mu wifi zone yo bw'agaanira ewaka omuwala bw'ajja n'agaanira ew'omulenzi ali online ali offline taliiko mukubire direct tamukubire direct mukubire oyo kiyambi ali offline abeerawo direct kwali ali offline some number ate osasineze 74 MTN Airtel yonna zino zikuba wonna za mwezi oyo tasobya muteke mulawudi wano bamuwulira bajamuwulira aka kasimuko kanaawulira kweli kajawulira giri 3 ena njagala mulabe engeri gye bagobamu abawala nga bazze tebaagala kuva waba boyfriends lwaki tebagala vaayo bawulira kodi naye bannanga abavubuka bennaku byagenda omulembe gwafa omulembe gwafa tokuba ku aba agenda kwata yo G 442 tugenda sawa meka mwana kwa wakati ndabo bude bugeze tunankubira tunogenda ne tukola mani tunogenda tukola obude bugenze bosha gambe sawa meka kwa wano ndaba ate tonkubira blood ono Adkins 442 bro obimanyi ngambye wangambe tugenda kera kola tugenda atonanko paka kati kumachaze mkoyo okulinda tugenda sawa meka mani bosa nakukubira osikakasa kale kanjifuneze munkubire wano abazitegedde abagenda kunkubira otext ngagambe blood plan ki then we mugamba plan then adamu nakuba kati wano batanategera kodi bulungi ngali mu bantu bana okutegeka bro plan kino gamba bro waliwo ekiremedde wano soko bizanye then agenda okuba agamba ku mulimu batwetaaga mwana twakulinze dane mutu atwana kunoza ntugenda usitegera duka kama mwala mwana G kati omwala singa akugamba ndeka wano omwala bawulira mbu tasa akugamba mpa ekisumu ndekere ekisumu yaleka waka ya strategy sure omwala bakimanyi oligendo oli kuva waka ate is the first time tukama cho press muri abaga batimbasira ku nyumba y'omuntu gwesimanyi naye agamba kale nakuzino bwatukangala bi screen bi TV biche bya wifi ate gwobera ne wifi Rwanda code tugenda saa meka ku mulimu ndi wano wakana kulinze lizide naye bwe tosalawo
nakugamba ddako wano ku Northern Bypass tugenda. We muyimiridde ku Northern Bypass Already ono ali mu kuyomba ojja oba tojja oba odda nkuba essimu yo oba wakikoze biki. simu yadde kulanga eri mu silent bro kanzije maani Ayanguka oba tojja bambigamba ate togenda kufuna na musaala kati maani sente nga nzeetaaga bro kwana nono naye ate balina musuna sente kanzije tumalize then nja muteerako buteezi ku simu obudde ono ayomba tuli wano tujjidde tulinze gwe bakkubira essimu oba wakikoze biki. eri mu silent bannange labazi missed call naye kamalize kanzije muninde bambi dakiika emu kanfune ne boda nzijawo bro ngakyo omwaka yangu anaanaaba naage tulina bakiyambi baffe mukama akwe singa okwagala tasobya bwe mutyo bwe mukola omwana bw'agaanira naawe obyejjemyo nali mbikozeeko ate singa mbadde mbimanyi singa nabuziza adi kino singa mbadde mbimanyi singa nabuziza adi kino none mubuze ekibuzo kye mwana galchild abonaabona trust kiki ekimu nekyange ekikyo kirala ngenda kubuuza ekibuuzo kiri simple just bagamba nti nno ennaku zino abawala bwe bajja ewammwe ono gambe ono bwe bajja ewuwo naawe bajjayo ewuwo ng'omwana aza okukukyalirako bw'omala bwoti nga kiwedde ekiki obimanyi abyoweza abantu kiyonjo oba si kiyonjo wuliriza trust mbuno omwana bw'ajja katugeze obadde omwesunga you've never eaten her after eating her after chewing her oba tokyayagala nakumanya tokyayagala namulabako wulira oyagala agende is it true kati eyo point ngena jogera like kisinziira nze nga nze abyebye kisinziira oba first of all omwana alina obeera muyonjo nga talinamu ebyennyanja awo jabeera waka nengenda oyiribamu kkole ngeno zinoonyamu nkuleka waka buli kimu n'emmere nembakubira nebagamba baleete emmere olye naye wallahi billah bw'obeera ng'olinamu ebyennyanja nkeera nenkuba koodi 442 brocode neŋŋamba kuba simu oŋŋambe tugenda kukola afuluma agende lwaki oba owunyale ng'ojja mwana n'omuwa olupiira ere mu kiyigo shawa naye ng'asigala akyawunya babikola ekitegeeza omwana bw'abanga ali shata osobola okubeera naye neweeyongera ate nekira tulina gayi waffe naye nabagayi naffe tulina bi-infection byetufuna naffe tugezeeko covid buli mwezi ng'ofunayo bikerenda bya infection nomira babiyita bi-disinfectants obimanyi wabikosaako nedda omira oleme kufuna infections nkesi bwoba olinamu konna ka infection nga katini waliwo mwana ayinza okujja ewo ogusooka n'omuwulira nga muyonjo ate n'akomawo ng'owuli akyuseemu neggwe n'otanga omujajinga nga tomanyi gwe wasooka obyokya ale n'addamu ale no trust sooka otuwulire oyita wa bakuli simanyiyo ekkubo eryo oliyita kodi 442 ekyo kiwedde tubuulire oyitayo wali Makerere wabakuli Makerere ku bitaala ewabakuli oba osooka eri ewabigalo ku Jinja Road n'okumikiza ne wabakuli ku bitaala siterayitayo okakasa trust yogera amazima ebintu bibuzadikinizi sure mubeera naye so just omubuuze ekibuuzo kimu babeera naye babiri bamaze okumbuuza tokyatambula bwe protocol sikyo kati mbuuze tiba tubuulire oyita wa bakuli kiyita mungi tolina mukwano bagamba nti nomukwano nga toyise ekkubo erya bakuli awo omukwano tegunyuma okyatino omwana amanyi okuvugira bulungi awo wa bakuli awo nga talaba bitala bisala busazi asooka ayite ewange nayite ewuwe wayite ewuwo nawe ayita mu kadomola gwe kyokka nga tebinagakola ki bagamba
Starch nga tanaba kukwata oba okitegeera nga tebinaba aweereza eggwanga yogera ekigambo nga kiri open Starch bye oluzungu lungi wano tuli mu kuweereza jjajja n'ali mu kyalo ategeere kye njogerako nga muzukulu kati omugamba Starch oluzungu lungi kati gwegezaako tubuulira Starch ategeeza ki tibazo kinga mu Uganda nze mbagambe Starch twasoma chemistry wali okusolo nga tebinaba gamu tanakwa nga tanaba kwa gamu kiri mu luzungu era kibagambe mu Uganda mu luzungu abagamu mu Luganda abeera gamu mu luzungu gamu n'Omuganda naye osanga takimanyi ekigambo gamu mu Luganda. Katonda tali basonyiwa omala okulya nga toyagala kumanya kituufu omwala oba omwagala nga tonnamulya wuliriza mbuuza Tiba bagamba nti nno abawala gyokoma omulya gwe gyakoma okutama ate yo omukazi gyokoma omulya gyakoma okwagala is it true mbuno omwala omwagala nga tonnamulya naye olaba kino nkyogera tetufaanagana nze njawukanako ne first lwaki ogeyageenya yange gamba twawukana feelings zoli si ze zange nze ogenda kwegatta n'omukazi bamwagadde ate n'omukadde omukazi agenda kwegatta naawe ng'amaze okwagala tava eri just nagamba kati having sex olaba ku nsonga yo ne western kansoke nkubuuza ekigambo kamugamba ekigambo tiina kyali waffe bamuyita Josh Vidola yatugambye waliwo ebika by'ebintu ebyo waliwo ebika ng'ebyo nga bitano ekisooka kati ndako katanabirabika kwongeza ku nsonga yono eyagundi yabakazi baye kuvuga mulava olaba bino simanyi nze by the me as me I can't forgive a cheating woman omaire waki nti with abalenzi also dating omuwala no having a sex just for fun ngabo buzambu lwaki omulabo mala omulya oba tukyagala kumanya sitegere kyekyo nti for fun naye omuwala nosimanyi omukazi wange yayenze n'omusajja neyebaka naye nze musonyiye olimbye bro omuwala babanga mwogera ku simu nemutwala ku exit y'emitinga nemuva ku ekyo nemwerya omuwala abagudde mu love there's no you can change a girl's mind from that guy even if nti omugudde mugwe baawe yayenda kuno omusajja n'amulya musajja somuyita saawa yonna sitegere nti omuwala gwe to have sex with a girl bulunaku nga girlfriend wambuera mwenna awe yamanyire ebintu naye bafuna omuntu guyinza nga bobanga mugenda kulya sex otalikira ku dogi asanze omuyaye atalikide ku ndala amukubye bulungi bila ne bakumanya kulya musigalamu so bro towegumya nga mbusimaye mbu just yereka n'omuntu omu ne beegatta musonyiye abajja mu aye n'ekirala waliwo tugamba abasajja oberegera tukumuza amati abasajja ffe tuwere tukita olaba omulenzi asobola okukiitira just for fun for fun so kwagala omukazi to pass time omanyi ngoma for fun so gane nenkulya nenkugoma saga kudamu kugana nawe ngabo ukibuza bacho omulenzi bwakwe mara omutabuti kyekyo nti having just to pass time naye omwala batuka ozacho omwala wegata naye yagwa mulaba baby how are you you're fine let me ask you kyogamba omukazi tasaa kwegata na musajja just for fun aye n'ekirala 10% kiriwo kiti oyo aba kibanda for fun oyinza oyita guy wona omugamba for fun okitegere naye nosanga naye muwala naye nga agudde mu love ana agudde mu love oba okitegere kyovula anyinza okulya omuwala ne Adkins soko gattemu ate Adkins n'alemerayo oba okitegere ng'amanyi naye agenda gupasinga gugende wani watiba nene usanga Adkins yayina n'entonda anyize okitegere nene mugamba gwali gwaki kyogamba olusi mwegabanyamu ne mukuba paasi omwala omu ne mumulya olina omwana naye n'alya naye n'amaye avuga bawakananye ngabo omwala akikola omwana omugamba alina amazzi kati nga trust ye amanyi otuwaanire kyana kiyonyi so nawe nofuna appetite ekola ki eyagala texting kyana kiyonyi nga kina n'akatimba ebyo kati simanyi kuliriza kambuze bwe mumala okulya abawala bano mwenyumizaako waliwo abenyumizaako kyokka si buli muntu tukyali ku interview nesebo akuba essimu lindako tukyali ku interview abasajja bano balina otubuulira obulamu bwabwe babubeezawo batya mu kibuga oli atugambye ye bw'ojja n'ogaanira ewuwe alina koodi era koodi mugirabye essimu kimanyi bamwetaaga ku mulimu biki
kati manager g'abaami bano batubuulire kiki abakazi kye bakola ekisinga obbanyiiza like what do you hate about ladies kiki omukazi kyakola n'owulira nti no kino kino kinnuma kino kya kisiru ekinnuma tusooke n'adikiriza nkusanze tusookedde eno nsaba teyogera omukazi omulese waka for the first time omukazi atuuse mu kasingo lumuko atasa okwemakula ali mu masaati ku jaketi akwatiriza ali mu biwoowo yeekuba limu itagala jito kitegera red flag otuuse ewaka tumaze okuyisaamu awo gwa donki obimanyi omukazi atali okweyogeza atali okuyita babe for the first time agakunziba babe ogwo omutima gwaguvuddewo amangu ago mbadde manyi omukazi bwajjewo nga mumaze you've done something then she becomes your babe. Let me tell you this kino nkikugamba western bw'odatinga girlfriend musobola nagamba nkukiriza it's a yes ne mudatinga wallahi oba mwini not until you guys obacha avuka twatwaga kuyita omukazi ewo nga wale temuna malabanga ddene mujje wakamwogere after you have some sex system kyamaanyi naye sex determininga tunagenda mu maaso batubikoma kyo nagamba mbu bwe nkula nga tonyumidde nga biki kyenyanya biki kyo kutostegera n'omuntu mwavinga sex bulungi bichi mune kinyuma mwaka inagamba okimanyi nti ngudde mulavu nawe n'otera nti lavo giguddemu nawe n'omugamba naye ngudde mulavu relationship netandikirawo kitegere naye ate omuwala emulala lwaki kibalemesa abalenzi mudeetinze like twavinga sex netunyumirwa nenkwagala tofuna ate gundi obuvumu tagamba okimanyi nti noze nesasulira rent ewaka ekyokulya kiri muli abagamba mbu tukirimu ffenna kati ngamba mbu lunch teekako ngamba mbu rent teekako Galusaidi abonye wali ogenda awulidde kyali ngamba yetayagala basingle mothers mima mpola wali kyali ngamba yetayagala basingle mothers ali waina sisa single mothers ayinachi ya dating akawala nga kalungi naye yagenza okawulira muno kayino omwana nadduka kyati nakusoma single mothers bonabala batabaza ko basinga okunyirira ate bana bagumira sure aba ina kyalabyeko okyegeera single mothers omwana aba bwakukkiriza nagamba kati I'm ready to be with you nowafuna olubuto tajja kubeera ng'ono abasazeewo kubeera naawe nekira naye kati mmwe osobola okuzaala mu mwana single mother waliwo single mother nga mukazi alina abaana mukaaga yabalabye tuba single mother mu bwana okusaizi bwaffe ne bakazaalamu abaana olumu lusoba olusooka luyinza okuba yakukikola naye kati single mother n'ogwa ku trust watotomedde Sokeza mbuuza sokeza tuli live mbuuza abato medda ogenda muwasa obuuzaani ennyini gwe kati nze lwaki oba otomedda ate ina kwagala nga nkimanyi olina omwana otosobola muleka gwe watu sesawa esetolinga gwe kulwaki gola wano nyambuka ndi mu kamera ntudde kuva lunazo wano sina I'm settled kalwacho gamba sina tukabudde bokusettling kale soko ombulire bintu ki abakazi bye bakola abawala bye bakola ebisinga okukunyiiza nga bazze wange yogera kolera abantu naye olaba like nze nina obuzibu nadamu kibuuzo anti kyeri mukuddamu bojje wange bambi nze nina obuzibu bubiri okusooka nina obuzibu bw'okubeera muyonjo obanga olinamu ebyennyanja ate bambi ulira nakiraga kwogera otegeera omwana oba ozze wange nenkugambako mba nkwagala oba otegeera ate nkugambye mbu olinamu ebyennyanja wandikoze booti ne booti ate gonyiize oli mu kuyomba naye nze mba nkulaba mba nkwagala era sigenda kugamba nga sikuwagala ebyennyanja babijjamu batya bwekugambako olinamu ebyennyanja kati tulina abana bamafiya omwana ayinza okujjaewuwo nagamba bebi njagala afuka nogamba bebi takusabye amazzi nakubuza ekigo nomugamba ge nalumba kimafiya nakubuziza amazzi weganemwana bagambye bawuziza nze nkikuwe wali omwana gogamba bebi njagala afuuka nagamba bebi
mpaka bucket sigenda otegera mpene otegera oyo mwana otegera oyo abamuyonjo bambi era nawo oba olaba w'omusanze mbu naye wali ogula omusase njagala afuuka n'ogamba kigo kisiingira buyingizi tekukuuziza mazzi oba tipi gugenda bugenzi ate n'omwana okugamba bambi obunyamu bwandikoze bwoni ne gunyiiga otegeera otumene nnyo abawala bwe batyo nkoseki naki kubeera bwendi nokana nsigera kikugamba nga sikuwagala mba nkwagadde mba sikuwagala ngamba oyo muwonye genda osege bate oli mukunyinga ate okoze entondo munze ngenze ndi mukugamba olwakuba nkwagala tujiwulidde ya trust Tiba soko tubulire bwokwata mukazi wo. Sorry. That's not the question. The question is, what are the things that ladies do actually that really piss you off? Nje ebisinga okunyiiza kiriwo ekiti wetubeera mu relationship nga together imba njagala tukwatagane wenfuna nga nze ekizibu wenkabira ennaku yange kwatagana omuto omukulu bagambye ng'aliwo ekyo izo mukubira ng'ali wala nga mukazi azze buwo kiri kyekimu katolaba ng'ogenda okwana omuntu soka omulaba embeera ze the way how appearing atya mu bantu ayogera atya sikufuna bana batalina mpisa biki kyokka nze kyenjogera bwe tuba nga tuli mu relationship n'omuntu wonkabira ennaku yange wenkukolako nange sikundipendingirako gongo onkabira ennaku nze wenkabira eyange nga ngamba Tiba omanyi bino ebya campus obeera nga tolinamu wadde nesso nga tolinamu wadde n'15,000 nenkabira neŋŋamba ngenda solanjala ngenkutte ntasa mpayo ekitwalo kyokka ekitwalo n'okabira omuwala ennaku olwaleero n'agamba mpayo ewiiki emu nja kufunirayo mu wiiki noonyeza mu wiiki ati awo biba tebigatta ate nze onkabira ennaku nenkolako ku speed nenzifunirawo at that moment tesegezo oyagala omukazi nga akuyamba nga naawe somuyamba naye nga nsobola omuyamba kyokka si bino nze okunsaba oba onnafuya nange mba neeyiiya nayite wano zitutuulamu nebigaana kategori eyo kisapa nekigaana Tiba nze banganye okulya ebikomando oba okimanyi bagamba baddamu okunsanga ku bikomando yamugambye ebikomando omukazi yakuganye okulya ebikomando Tiba omukazi yaŋŋambye Tiba ni kiki munno ng'omulemeddeko nze abo jali yeemanyi mwiza yeemanyi Tiba olina okwebeereramu kendeza kulya ebikomando if you have no money it's better you call me nogamba siganye call me nze nkutereko ebinyama ebikokokoko wali ogatewo kyokka si kulya bikomando deire tibojjako gabagamba Tiba nkozi sokola bakabiri kange Tiba akozi lwabikomando basajja bano wembadde benina ku seti munnanga abatwala mbadde manyi mulimu ali singo naye oyampadani wale twadani nze ndi singo abyebye esa namwasiza yadakusekiro naye mutemwekumakumako nnyo naye abakazi kataddaku yecupa muno kuba omusanze mba omusanze mbuuza omukazi omulala bannange tulina contract getwasayininga buno bulamu kintu kikulu ate ojja nonkanga mbu akakunzita gwe twasanya contract nze manyi gyotambulira mbuuziza omukazi tonsanze nga mukwano oba nti kubuuza mukazi onyiige sikyabuuza gwe tekyabuuza basajja okay nga tumaliriza nandegadde oku hear some words from Tiba this time round. Let me start from Tiba. What are the best words you can tell out to the ladies who are watching out there abatulaba sawa zino bigambo ki wandegadde bagamba abawala batereze wa balina okutereeza abawala balina nze kyensooka okwogera
mufe kuba boyfriend bammwe oba babba bammwe olina omumufaako n'afaanana obulungi. Olaba omusajja oli mu kipale kimu mugulire ekipale ekirala joge. Si ogamba gyagendera ayende kyokka aba akuswaza wafuluma wabweru ne bagamba oli musajja wa gundi laba wayambadde ayambadde bubi aba akulabisa. Erinnya lye liba lyononeka si lyo ly'omusajja. So these ladies, they need to look after their men. Yeah. Nga nawe nga b'omukola nange nga bwe basajja babanno baba nga tayambala bulungi mufuna ekipale ekinu. Message gyembawa. Okay, what are your last words you can tell to the ladies out there who are watching? Kiki kyewandiyagadde bakyuse? Nze nekyembagamba kiri eki era ekyo nkuze nga muze akiŋŋamba ntegeera. Muze yaŋŋamba kigambo eki ewange toletanga mukazi atalina empisa. Ate yaŋŋamba tofa ku beauty fa ku mpisa. Kati nze wenkuleeta nenkwanjula mu bakyali bange otegeera nenkugamba mbo bano bakyali bange tubeera nabo ale n'obayisaamu eggaali noba tompadde nze bwe ntuukidde okuleeta mu bakyali bange nenkwanjula. Mukazi ojusi yampisizaamu eggaali. Anti endi mu kwogerako ekyo kyanyizizza. Bwe mangugambye oyo kyali wange oyo bulo wange otegeera. Neŋŋamba mubuuzeeko ng'ejja omubuuza olinga taagala ninga akukaka okitegeera. Awo nedda abo bawala mwetereze era bwe nkutwala ewaffe neŋŋamba taata wange anzaala fukamira mbumwakuba mwe ovudde Kampala mbutosa fukamira mwe muterezeemu empisa kintu kikulu balina otuteekamu respect. Fresh Addikins nga tonaba tutunuulira bakazi sooka otubuulire. What are the words you can tell out to the ladies? Abawala yagala akwagala. Amwala yagala amwagala. Ate nga gwabadde atugamba olumu you eat for fun. Bakole bye baagala sinabavaako. Nze wama nkwata ekisa yampaako. Atayagala. Ate naye olina omukazi. Olina girlfriend official? Awadde. Olina official girlfriend? Wadde. Akuba bukubi. Onoonya official girlfriend? Kiweza wali wekyononeka. No, nzo nga n'omukazi. Lazima nebintu bya long distance relationship. Si bintu byanjagala nekuyako wali nga ndi mu kisambi nebasepo. Alashito muyite uwo najja. Ate nga mukazi bwe kwana ali wala bambi. Canada. Ali wala ekyoma mukazi wange. USA. Abroad. Ndo mulaba lumunalo abroad. Tegere erinnya lyensi emutegeere. Mumunonya abantu bamukwane. Mukazi wange mumuleke. Okay, ladies and gentlemen, tubani tunakumbuza baidha. Mugenda kumbuza. Nene twandibuzizaako nawe nawe tukugenda kumbuza nzababuuza. Oli nzababuuza. Bagise 21st century S2 Media Uganda amanya bamta MC Western International made in Hoima. That's Western Uganda. Mbade ne Tiba on my right, on my left Mbade ne Joe Trust Uganda. And of course, the man himself, Mr. Fresh Addikins. The 21st century is the show. We meet again next time. Precious juice. May God bless you and bless us too.